Mukama waffe yeebazibwe, mukwano gwange okoze bulungi okubeera ng'otaddeko okuwuliriza ate kyemmanyi ogenda kasindikira n'omulala. Amannya Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri, era olwaleero enjiri yaffe gisimbula mu Luka 16 okutuuka ku lunyiriri ndooza lujja kuba 21. Agamba bw'ati: n'abagerera olugero ng'agamba nti waliwo omugagga ennimiro ye neeyaza, n'alowooza mu ndamu ye ng'agamba nti nnaakola ntya kubanga sirina we nnaakuŋŋaanyiza ebibala byange. N'agamba nti nnaakola bwe nti, nnaamenya amawanika gange ne nzimba amalala agasinga obunene, ne nkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti, mmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa emyaka mingi, wummula olye osanyuke. Katonda n'amugamba nti, musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme eyo eneekuggibwako, kale ebintu by'oterese binaaba by'ani? Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Nga si mugagga eri Katonda. Oluno lwali lugero, naye mujjukire nti engero za Mukama waffe zonna ze yagera zifaanana obulamu bwaffe, oba yagera ku bulamu bwaffe kubanga yatumanyi, amanyi abantu be bayitamu, amanyi abantu be balowooza. So olugero luno n'endala zonna zikwata ku ffe, nti omusajja oli yasimba, yali mulimi n'ayaza. Okwaza kwe kubaza ebintu nga bingi nga bidimbuka n'okudimbuka, yayaza. Naye mukwazi omwo n'agamba mu mutima gwe nti n'alowooza mu ndamu ye ng'agamba nti nnaakola ntya kubanga sirina we nkuŋŋaanyiza ebibala byange. Yeeraliikirira nnyo ebibala okubitereka, yeeraliikirira nnyo kwegaba bwe bulamu obw'omu maaso. Yategeka by'anaalya mu maaso, era wano agamba mu 19 nti ndigamba emmeeme yange nti olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka mingi, wummula olye onywe osanyuke. Yeetegekera obulamu obw'omu maaso ng'alabira ddala awo ayitawo paka, era n'emmeeme ye n'agiragira nti mmeeme yange wummula wamma ggwe, emyaka mingi olina ebikumala, lya nywa sanyuka. Kweggamba yategeka obulamu obw'omubiri ne yeerabira okutegeka obw'omwoyo, nga bulijjo era bwe tukikola. Twetegekera nnyo, kanzimba amayumba gange agindi, kangula ekitaka eri egundi, kangire bwe nti, kanneezaalira abaana bange abalinnyamba, kangire bwe kwegamba tukola ebintu bingi naye ne twerabira okutegekera obulamu bwaffe obw'omu maaso. Kyovudde olabanga wano mu 2 mbu Katonda naye n'amugamba nti musiru ggwe. Kweggamba omuntu omusiru yategekera obulamu buno obuggwaawo ne yeerabira obulamu obugenda okujja. Buli muntu yenna omugezi ategeka bibiri, ategeka obulamu buno obuliwo ate n'ategekera n'obugenda okujja. Kitegeeza aba mukozi nnyo, n'afuna essente, n'agula amayumba, n'azimba, n'alima, n'akola ki, naye ng'eri munda yamala dda okutegeka gy'agenda. Abaganda balina olugero olugamba nti kawulu kagezi kagenda okunyooga obusogozi nga keeyalidde dda. Kweggamba ogenda okugaggawala n'ogaggawala ebimu n'obiteeka mu bbanka, ebimu n'obiteeka mu mataka, ebimu n'obikwasaawa nga ggwe wayatula dda, wategeka dda. Omuntu omugezi bw'atyo bw'akola, yeetegekera obulamu obugenda okujja, obulamu obutaggwaawo, yeetegekera okusisinkana Mukama Katonda we. Ategekera emmeeme ye, tategekera mubiri gwokka, ono yategekera mubiri, yagugamba lya onywe osanyuke. Eggamba yalina ebyokulya bya myaka mingi, yalina ebyokunywa bya myaka mingi, yali alagidde emmeeme ye esanyuke, egende mu mabaala, egende mu bwenzi, egende eri, eggamba agende balambuleko eri. Ebyo byonna si bibi, biyinza okuba ebirungi gy'oli, naye ate eri Katonda alaba nga bibi.
bibi bw'oba nga togasseeko okumusembeza, okumwatula n'akamwako n'omukkiriza abeere mu bulamu bwo, ne weeyongera okugaggawala naye nga ggwe omanyi olina insurance, omanyi wasaza dda tiketi yo ogirina ekuli mu 5 egamba nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, kati n'otandika okunywa n'otandika okulya n'otandika okusanyukira mu bulamu, naye nga munnange wakola dda ku paasipooti yo, insurance ogirina. Kaakati nno omusajja ono yali akyalimu ebyo ng'ayogera nga bw'agenda okumenya amawanika, azimbe amanene, ateekemu ebibala bye n'ebintu bye, olwabiri Mukama n'akamutema n'amugamba naye nedduga nti naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe, baamuyita na musiru, omusiru y'oyo atategekera bya mu maaso. Tutunulire obulamu buno obw'oku nsi. Omuntu singa akola ssente bw'azirya nga tazimbye, bw'azirya nga taweeredde baana, bw'azirya bannange eyo mu maaso omulaba ng'abonaabona, ng'abaana be tebaasoma, teyaterekako mu bbanka, teyagula mataka. Kakati nno n'omuntu ono oyo abeera n'emmere nnyingi neeyala naye nga tasembezezza Mukama waffe, naye bw'abeera bamuyita musiru, kubanga takoleredde eri gye tugenda okumala obwesedde n'obwesedde bw'emyaka egitabalika eyo, tategekeddeeyo, afudde ku mubiri guno oguggwaawo. Omubiri amugamba ffe tuwe tulye, ffe tuwe tunywe, kubanga gwo gumanyi nti guggwaawo, omubiri guggwaawo, omubiri gwo gudda mu ttaka gye gwava, naye omuntu ye yaddayo eri Katonda. Oyo addayo eri Katonda gwe twagala okutegekera. Buli muntu yenna omugezi ategekera omuntu ow'omunda, yeetegekera. N'amugamba musiru gwe, ekiro kino emmeeme ye n'ekuggibwako, kubanga ye Katonda alina obuyinza bwonna. Owooluganda otegeka biki? Obugagga omaze okubufuna? Abakyala omaze okubawasa bangi balina bakuzaalidde abaana? Byonna omaze okubifuna? Kati ekiddako ky'oba olina okukola kusembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, kubanga ebyo byonna byonna bye weeyalidde, abakazi abangi be weeyalidde, abaana abangi, amataka agamu ogabbye bubbi, agamu ogakuluppanyiza, baakuteresa mu mataka g'abaana, gwe mukuza naye ogabbye gamazeewo, byonna obiterese, weekuŋŋaanyirizzaako obugagga obutagambika, naye ng'ate teweekuŋŋaanyirizza bugagga bwa mukulu. Oli bubi nnyo era osaasirwa. Oba nga tonnasembeza Mukama waffe Yesu osaasirwa. Era agamba bw'ati mu 21 nti bw'atyo bw'ali yeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Gundi gwe wagaggawaladde eri Katonda? Oba ogaggawadde mu bizimbe, n'ogaggawala mu bisibo, n'ogaggawala mu bakyala, n'ogaggawala wano na wali? Oli mwavu. Bw'obanga obwo obugagga bwo bwonna tobutaddeeko Katonda, oli mwavu, asaasirwa. Oli mwavu kubanga teweeterekedde bugagga bwa Katonda mu ggulu, weetegekedde buno obw'oku nsi, naye nkubuulira nti buggwaawo. N'emmeeme ye egenda kusaanawo, naye obugagga bwo bugenda kuggwaawo. Abali bugabana toli bamanya na kubamanya, n'abatali baŋŋanda zo, mikwano gyabo gye wateresa amataka ng'ogakwekakweka mukyala wo baligatwala. Emmotoka zo ezo eza takisi ennyingi ze wagula mukyala wo nga tazimanyi, ng'omukwekakweka. Abaana bo babadde okweka balibaggyayo, balibatwala. Ebyo byonna balibigabana, naye waliwo obulamu bw'oyinza okufuna nga bo tebugabanibwa. Waliwo obugagga bw'oyinza okufuna nga tewali asobola kubukusalako wadde akafi, nga tewali ayinza kugamba nti abukaayanira. Obwo obulamu bwe tuba tukolerera bannange, tukolerere obulamu obugenda okuddawo. Tubukola nga tuli wano, tetumala kufa ne tukolerera eggulu. Tosobola kumala nga wafa n'ogamba nti kati bwe ndimala okufa nga nkolerera eggulu. Oba katugambe oyinza okuba nga oterese ssente nnyingi nnyo oziwaayo mu kyakiyo, bw'olifa bakusabire. Nkubuulira nno muganda wange tezigenda kuyamba. Obulokozi tebabugula na ssente, obulokozi tebabugula na bintu,
obulokozi weetegekera obulokozi n'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, n'alyoka abukuwa, n'olyoka ofuuka omwana wa Katonda, n'olyoka ofuuka omuntu ow'amagezi, omuntu ow'amagezi asembeza Katonda nga bukyali mu bulamu bwe, omuntu ow'amagezi talinda bamusabire, naye naawe kirabe bulabi, gw'omaze okufa n'akababa kasibye tokyasobola kwogera, mbu bano basaba beegayirira bakutwala eri mu kifo eky'okwesiima ekyawa ate nga nannyini kyo yagamba omuntu akkiriza n'omutima n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Kati gwe oli kiyingiramu otya? Olimenya luggi ki ogenda okiyingire? Bannange nno twesigulira ku bintu eby'obulimba naye ng'ate byangu byakulaba, naye ne batulimba ebbanga ddene mu amadiini gatulimbye ebbanga ddene naye nga teri mulamu, teri bugagga bwaffe obw'omu ggulu. Tebakulimbanga nti gwe weetegekera mu bugagga bwo obw'omu ggulu naye nga weekozesa bino ebintu eby'oku nsi. Mukama yandibadde agera olugero n'agamba nti ne ŋŋamba mugezigezi ggwe. Teyali mugezi kuba yategekera sayidi emu. Tulina sayidi bbiri, ey'omubiri n'ey'omwoyo, zombi zeetaaga okutegekerwa. Sigaanyi nti tetukola, tetwetegekera oba tetuzaala, naye tutegekere sayidi zombi, kubanga obwo obulamu obwo bwombi buli muntu eyazaalibwa ku nsi agenda bubeeramu. Buno obubeddemu ompulira nange mbulimu, naye ate waliwo obulamu bwe tugendamu, obwo bwe tuba tukolerera, kubanga kikulu nnyo. Bwe tukolerera obulamu obwo tuligenda mu kwesiima, tuligenda mu kifo ekirungi, tuligenda mu maaso ga Katonda. Bantu bangi baagala nnyo Katonda naye si mu kutegeera. Katonda bamwagala kwegamba mu ngeri oba ngiyite ntya sikitegeera, naye nga si eyo yagamba kumwatula, okulaga Katonda nti omwagala olina kumukkiriza mu mutima gwo n'oyatula n'akamwako n'oweebwa obutuukirivu. Kale bannange abooluganda katugenda kukomaawo kubanga tumazeeyo ekyawandiikibwa kyaffe naye nga twagala ate tusabe. Munnaye bw'oba owulidde ebigambo bino nga wandyetaaze okulokoka, kankukulembere mu ssaala ey'okwenenya, kubanga ffe newaffe mu kirokole tetulina mikolo gye tukola ku bantu nti oba tubayiwako amazzi oba tubamansulako bino balyoke balokoke. Bayibuli kye yatugamba mugende mubuulire enjiri eri buli bitonde, akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Bwe tukubuulira n'okkiriza n'obatizibwa gwe ng'omaze okulokoka. Kati gaa nti ayi Mukama wange nkwebaza kubanga okuva ne kaakano ntegedde ti bino ebintu bye mbadde neesigulirako bisobola okuggwaawo oba nange nsobola okukomawo eyo gy'oli, naye Mukama ate nga sirinaayo bugagga, naye nyamba onsonyiwe ebibi byonna bye nakola era ondokole mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina.